Enzikiriza ez'enjawulo omuli abakatuliki zatandise okussa ekiragiro ekyokusaba abaagalana endagamuntu nga tebannetwalira bufumbo obutukuvu era nga waliwo ekiwandiiko ekyavudde mu lukiiko lw'abeepisikoopi ekyalabiddwako nga kiriko omukono ogwa ssaabawandiisi ow'ekibiina ekyo Monsinyori John Kauta nga kiragira bafaada bonna okutuukiriza ab'ekitongole kya Uganda Registration Services Bureau bye baagala. Omwogezi wa URSB Densi Nabende mu kubayaamu naye yategeeza nti basanze obuzibu mu kuwandiisa obufumbo nga beesigama ku tikiti y'obubatize tekubanga teriiko kafaananyi akakakasa obutuufu bw'omuntu oyo kati endagamuntu eriko akafaananyi yeesobola okubanguyizaako ate nga kati yakozesebwa buli awala ayagala obuweereza bwa gavumenti. Kati kino kijja kuyamba churches okutegeera nti bweba omuntu azenga agamba nti ye Dennis Nabende oba olina national ID eraga nti kituufu ono ye Dennis Nabende kati oba kati ogenda eri okuwandiisa obufumbo obwo mu gavumenti obeera ne proof egamba nti ono ye Dennis Nabende mwenyini kubanga abakuwadde ki national ID naye tekijjawo buli obufumbo obaddewo kyetuliko just okuyamba system okubeera clear. Basabye bannayuganda okumanya obwetaavu bw'endagamuntu mu nteekateeka eno ate n'obuteekwasa akwakuliza akapya okwepena obufumbo. Marriage obufumbo kintu kirungi tuyinza kubeerawo nti ntidde kati kubanga baleese national ID sigenda kikolerako ddala tuleme kwekwasa etteeka ligamba nti bw'oba oyagala ku accessinga service yonna from government olina okufuna national ID. Tubasaba tubakatiza nti mugende mufune national ID. Nabende ajjukiriza abayingira mu bufumbo okunoonya amasinzi agayebwa olukusa okugatta abagole okwewala okugwa mu buzibu. So buuzanga kyaki oba balina license eyo bagikulageko oba ogenda ku website yaffe www.ursb.go.ug ocekinga under civil marriages tulina list churches eziri licensed mu ggwanga okugatta abantu. Mu kiseera kino obuvunaanyizibwa obw'okuwandiisa obufumbo buli mu kusengulwa okuva mu kitongole kya URSB okudda mu kitongole kya NIRA ekivunaanyizibwa okuwandiisa bannayuganda bonna oluvannyuma lw'ennongoosereza ezaakoleddwa paalamenti gyebuvuddeko ng'endagamuntu egenda kusibwako nnyo essira mu bufumbo. Naffe tuli mu transition era nga bwe nagambye function y'okwandiisa obufumbo kati egenda mu bannaffe ba NIRA. Katuli mu transition yetu. Kyokka abaka ba paalamenti ensonga eno bakanzeemu nti yandiremeza abantu omufumbo w'akawundu kakubye eddirisa. Gavumenti yandetaddewo engeri y'okwencouraginga abantu bakole ki bafumbirwe kakati naye etaddeko obukwakulizo kulaba nti abantu tebafumbirwa. Tekyandibadde kibi yadde n'akatono naye kyenjagala okukubiriza gavumenti kwe kukakasa nti NIRA oba ekitongole kyaffe ekirina okuwandiika abantu okubawa ennangamuntu nti kyanguya enteekateeka eyo. Fred Kajubi yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.